From a moment je wannonda ontala balungi ate onzizamu n'amaanyi oli otya bannange nkwaniriza nnyo mu program y'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole ngera amanya gange bampita Sharita mazima wanvu osibye otya mukwano. Merry Christmas, Happy Christmas Eve, Merry Christmas olunaku lw'enkya okitegedde mukwano kwegamba ffenna tuli mu mood ya Christmas. Christmas etegeeza kugaba birabo n'olwekyo mukwano omuntu wakulyawo okumpi muwe ku birabo mufeeko. Christmas etegeeza kweteeka mu ssente weeteekemu ssente. Christmas etegeeza kufuna ku bintu bipya byeteekemu ate etegeeza kulya kimere n'omuntu ne bw'aba ayiseewo nga tategedde muwe ku mmere. Merry Christmas mukwano. Nkugamba nti olunaku lwaleero mukwano tulina emikolo gyaffe ebiri. Tulina graduation ya Sharita School of Beauty amatikkira gaffe ag'okubiri gabadde gatya bani abaatikiddwa maaso ku lutimbe ate nga tulina n'okwanjula okw'omugole omulungi ow'emmamba ngaze gwe bayita Harriet Nazzinda gagenda n'omwami we yiga Gonzaga. Naye ng'osibye otya kasubira oli bulungi bampita Sharita mazima wanvu nyambaziddwa Sharitas by the World nkolebwako Sharitas by the World ntudde mu Sharitas by the World. Oh my God kirungi nnyo banaffe abanjovu junior school bagamba nti omwana mutwale asobole okubeera ng'asoma primary mu kaseera kana ak'oluwumula genda ofune ekifo omwana bw'abeera nga wa kisulo kuba naffe abanjovu junior school enansi namamala ebikozesebwa bya bwereere school fees w'ekisulo wakuteesa basangibwa nansi namamala be banjovu junior school n'enjovu estates bw'omala okukola emikolo mukwano genda ofune poloti osasule ku kibanja mpola. Njovu estates bisangibwa wali eri ku Nansana business center ate era nga we wabadde ne Sharita School of Beauty second graduation mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga tusooka kugenda ffenna mu mukolo nga tugenda mpigi mako gye tugenda maka ga Saalongo Kiwanuka yeddira mamba ate era nga munange yazaala omuwala omulungi omwanvu ow'empisa alina emikisa era nga yafumbiddwa bamuyita Mrs. Harriet Nazzinda ng'agenda n'omwami we ow'engabi omwami ye Gonzaga yiga Gonzaga nno munange akolera mu Ntake Bakery era abakozi ba Ntake bayisibwa bulungi yensonga lwaki yatutte ebirabo ebingi natwala n'abantu abangi. Omukolo ogwo gwabaddemu essanyu eringi. Sharitas by the World yakoze ku mugole akaviri ne makeup ne tumwambaza gomesi zababuza zonna keeki vidiyo kwegamba byabadde bingi nnyo era twebaza omukyalo oyo okutwesiga naye ekisinga obukulu kyeyanotiza yagambe Sharita nze omukolo gwange gwatambula nga bwe nagubala abantu boogera obugambo ku TikTok okwo obulamu bwange butambula nga bwebala ono ye yagambye Sharita omukolo gwange gwatambula nga gwe nabubala era buli kimu kyali perfect. Gwatambudde gutya biki ebyabaddeko leka nkutuseko tyova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu. Sagala mpitirire kwatirako bambi mwandiba bwe budde bwe oligayo wange wayogera ekyo bwe kiba amanyi okukeera yangamba akagato kagure bwenkesala nyuma okufa tokatendaba kano kagendeddeko kateteeyi gayo nomwagala kufa era saagala yebowe jagala mikwano gye gimuwano kulonda nga nange asabudde oli omwana oli omwana oli omwana bannanga nkuba mwagala lwakuba alina ekyejo bambi era ebintu bye mukwata mpola mpola yende bumunyiza tamanyi nnyo kunyiga mwagala lwa embeera ziteezo mwagala era ne bweriba embuyaga yengenda mubagalira kyekiri nkubaddolera kinsuuza omwana ono yengenda mubagalira nabo muzaala bajja kuba empapula kino ekintu ngenda kisoosowaza aneerabisa n'abalala oli omwana kitange nkulopera ekiri
kwanka kiwo goyogera nze mpulira byabambadde emitega nsora dadi kuliko n'emyera nkyakya dadi nenabugikwali dadi n'okuziba bazibyewo oyogedde dadi sijja kwebuzabuzanga mukyala mubyalagiriza omubyalagiriza ati yagenda n'agamba kibi kigwanawala newebuza ye bakamusuula emeka weewuunye dadi tazze yekka aze ne mwannyina amukomba enziro ku mugongo ayambadde ekidagaza kite boodi gewabusuti dadi n'okwesaanika beesaanyise mpulira era dadi bambalidde ddala nga ffe kuliko abakulembedde dadi kwali mumalirivu nga luguudo lwegayaza lwakola lutya lwalaba beesijja aweddemu neleeta bobi wine byabufuzi dadi wabiŋŋaana nasigala ku politikisi abantu ba katonda omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo empya z'abaganda zabanga zimugatta nga kizibu olujja nga luno okusangamu enzikiriza emu oyogedde nsaba okkirize ne bakulu banna ab'enzikiriza endala mbalamuseeko kyasalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu gwe yayogerako ne bakulu bannojjo ly'abalamu nti baakutegeeza lwatu nti olwaleero mu malya g'ebyemisana bagenda kukutumira abaana. Mukulu bebammwe ffe twasaba okutuuka wano mu budde buno. Wulira engalo ezaaniriza abantu abakutte obudde n'akalulu ak'enjawulo. Ambira kugoyera yeto omukono gutandise. Omukono gutandise. Mwebale kunyagiriza ako kikola luki. Takuba mu ngalo tujja kati tukole. Sharika played a while. For the proximity. Ye mukulu tusaba tulabe ekisa mu maaso go buli afunye eyakamyu enfo omukkirize asooke yeegezeemu ekyamazima ye mukulu akabi kava mukulwa nina okufa kuva mu kupapa mukulu tukozese kiruwa mulondeewo batugambye tusooke twegezeemu musooke mwegezeemu tulabe afunye eyakamyu bw'olaba entebe nga tewali agituddemu wanikira munna atannafuna ntebe amanye nti eyo entebe enkalu Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikulenga awangale serwatika lwattaka amaaso mugi tukusaba byonna ebiteekeddwa bigende bulungi. Tusaba ayi Mukama buli ali ku mukono guno ogumuweemu omukisa era tusaba amaka gano ogongera omukisa n'ebirungi bingi era Mukama tukusaba abaana baffe bano abafuuse ensonga olwaleero bawa omukisa mu kikolwa kye bagenda okutandika eky'obufumbo obaweeremu ebirungi omuli abaana n'obugagga n'obulamu. Tukusaba ayi Mukama nga bwe tunaaba tutuuse okudda ewaffe era tusaba otutambuze bulungi. abe wange tuli kuki
Ziki kumukolo. Kumwe. Abantu nabo mukulu engalo. Omulina timu mamba. naye ate omwana kulembedde alina kukumba alinganga kubida yawe yawaggulu naye mufune entuula baana battu ne bwova banka ekubanja wano ogyerabira wangi ne bwova banka ekubanja tusanyusa okubalaba bassebo mutuddemu tubadde tukyabeetegereza tusanyusa okubalabako bassebo kale abaana b'omukulu tusanyusa okubalabako bannyabo era dde bassebo era dde nnyo bannyabo musibye mutya mwe bassebo munaatubuulira mwe mulaba tusiibye tutya era dde bannyabo musibye mutya bannyabo mukuliko amakubo abo otawaanya bwereera amazima gali nti bannyinaffe babadde batudde nga bali ku meekaapu nga fe abavuga kale bwe kibanga kiriwo ekityo weewaawo abaana ab'obuwala abagenyi abo balamu bulungi tugira tunyumyamu nabo emboozi taata abagenyi bano okutwalizibwamu bonna balamu bawaanaffe tukube engalo bwebanga bonna balamu oba nina kyeyongerako kyebadde nyongerako taata nti mubaddemu okw'omulwadde naye tumaze omujjanjaba tumukozeeko era naye kati ali mubalamu kubanga bakitegedde tukube engalo naye waliwo omusawo iye ayinza n'okukuula erinnyo nga takusanyalaza yoyo wangi oyo nsaba okkirize naffe tubasiime mu ngeri ey'enjawulo obutasiima genda maaso sebo kitange nsaba okkirize omulembe gugenze gukyuka gukyuse gutya n'entimbe zennyini nga delta tv kweragira buli kimu zakyuka ez'ekibuto tezikyalabika kati flat screen yeeyo otugambye delta tv eri live maama olaba oli ku delta tv weeraba oli live ku delta tv teweebazanze omugaga gyali naawe genda tega delta tv sekamu olabe bwe bakulaga eyo delta tv puroguramu emikolo n'embaga sharita mazima wangu yagira muliko live mukubire abeeka nabo babatege kale bannyabo kale bannyabo mpozi nga ge gafunye obuzibu ffe tubadde mu bidduka era dde nnyo bannyabo kati tuli bulungi mwebale kutwaniriza omwana oyo mukubireko mu ngalo amanyi okubuuza okafa okuganda weewaawo n'ab'obulenzi mukole bwe mutyo mubuuze ku bagenyi nsanyusa okubalaba bassebo kale abaana b'omukulu nsanyusa okubalaba bannyabo era dde bannyabo era dde bassebo era dde bassebo era dde bannyabo mukuliko amakubo oyo omwana ali ku ngero z'abaganda ddala ataddeyo obukadde 10 n'obeesiga n'obubateresa kintu kinene ekyo n'osanga nga peeni obupeeni ey'ennusu 5 banka tekwesiga ng'egisibyemu akawuzi lwaki mbuga oyinza ogitwala ogamba obukadde 10 mbuwawadde nga ntwala kapeeni abaana tubawe essanyu n'agamba atya webale tiimu
Kale abaana b'omukulu eradde nnyo bannyabo tugayiseemu bulungi bawaanaffe oyo gw'olaba ye mukulu ayinza n'okukuwaana n'akulinnyisa amatabi ga mukonzikonzi sinakindi n'obala endebe y'obulo Sanse nnyo okubalaba bassebo. Kale bannyabo. Sanse nnyo okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde nnyo bannyabo. Eradde bannyabo. Mukulika amakubo. Mpozzi nga ge gafunye obuzibu. Mukama yeebala okubatuusa. Amiina. Kitegedde leero nti parking ya Sinotrak tebeerangako ya VTs. Bagamba mmwe nti kakasa nti weepime omukyala luzzi lwa nkoma okusena amazzi osooka kukakkana ate omukyala muliro bw'otofukabira tegwaka bagamba mmwe basigaliransanafu tatuulamu ntuule nennyinimu weyeebika ekkutiya temulindanga bulangiti bano bakkakkanye nammwe mukole ekyetaagisa obutiko bukono ate ng'olonda bijanjaalo oteekako ki oteekako olyankulwazo lwanje mazzi ga munnyo ng'okoza ttooke kati nina kyezitegeere mukulu onaabuuza mbubya ddala mwebale nnyo omusajja kuteera okukuya noono atakuba naye kirabika ffe abaana ffe twogera mu abakulu musirisa bwendaba eradde nnyo basebo kati tuli bulungi mwebale kujja kutwaniriza mwebale kujja tubadde tulina okujja eradde bannyabo sibye mutya bannyabo bulungi bassebo kiretano bassebo ffe gye tuli otuuka paakinga olinde ku banno banyina otuuka paakinga wudde ate temwenyiga kumu naye nina kyenzudde ye mukulu ekirungi era kyeyina balungi ddala ensolo yategwa ku kyayi mukalu egwa kuki kikopo ky'amata ate omukalu biko ennembi wangi kubanga iye ngenza okulaba ng'endagaano empya era egenze mu ndagaano mpya ddala era n'endagaano enkadde noogerayo endagaano mpya kituufu abatafunye bawe banaasembayo kale
ye mukulu taata beere batambule olufuna taata nga tebannatambula abakyala batetenkanya nnyo akuleetera akalabo n'olowooza akwagala nnyo yakuwa katonotono ng'asuubira ekinene ng'okugeza taata abange be bawadde ababo kandaba ababo baba naawa ku bange mazima kankubuulireko kino abaana bange bakwata etteeka nti bw'oba ojja okulabusa ku bagenyi waleti ogirekanga mu nnyumba kati eza bwe bazireseyo mu nnyumba twala mu nnyumba anye mukulu atwale mu nnyumba wakkiriza mukulu mwina girls quarters sewonomuwala agenda Engadale okuwangaala kutulabisa ebinene nali simanyi nti najiini batamalira mu kanzu genda biri babiri olaba tuzze tulina ensonga eyaffe ya buwangwa ya nnono erimu n'obwakatonda zengalo ennyingi ze tugenda okukuba era olw'obuzito bw'ensonga tuvudde muzaamugula tukubye gwabageye tukusaba gwe kennyini otuwe essaki tubonyebonye ensansa zo zino akabi kava mukulwa kyenkola kyemukola n'okufa kuva mu kupapa ensonga enjaziiranya lwali olwo ne tusinkana omukyala eyali atuludde ng'ate alina omusebeyi oyo bwe twamusinkana twakisimba ne kiroka era nga nkimanyi bulungi nti ye yatulagiridde okujja wano era yatugamba tugenda kukusangawo nga gwolamula naye n'atutegeeza nti bwe tukusanganga tetwogeranga ebingi ng'ebyagula temangalo twogeranga bitono ye kennyini mukulu munno oyo mbu yasobola okukutegeeza ensonga eyaffe sinakindi n'ogiggwennyalwe bino ye yabyogera yaŋŋamba nti gwabeera mwana wa nnyo kubanga yakomba enziro ku mugongo kyami wabiri kitange yesenga asengeka ensonga z'abaana abawala so nno baba bawezeze 18 ab'emmamba ate era yasenza abaana ab'obulenzi nga ffe ab'engabi mu lujja olwammwe olw'ab'emmamba kokkiriza oyo n'atuuka yayinza otusumulako gweki